agaliwo omufumbi wa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambiddwa aba SFC ne bambala ebyambalo bye ne babeera mu kiwunguka nga bawa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamusavinga emmere nga bw'adda amusavinga basobole okuba nga bamuwa obutwa nga kibazze baluubirira ebbanga lyonna okuba bamujambulamu ow'ensi naye ekibaddewo mukama wa buyinza aluza tulabe bwe biti. Nsaba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abakulya One Love Beach Busaabala. Information gyenfuna ku mmeeza. Chief eyakwatiddwa nkiddamu. Information etuuse ku mmeeza ssaawa 6. Etuuse ku mmeeza. Mission eyakoleddwa olunaku lw'eggulo nga bagaana abantu okuyingira ku One Love Beach Busaabala yabadde eyina ekigendererwa era babadde nga beetaaga chief kubanga information eraga ebyokulya President Robert Kyagulanyi Ssentamu byali chief abifumba n'abakola mu ffumbiro era okusinziira mu nsonda ezeesigika ne information gyenfuna abasajja bano balumbye One Love Beach Busaabala nga bamaze okunoonya kino kye twagala we tuyinza okikolerera ne bagenda mu ffumbiro ne balyoka nga bamaze okukasukamu tiyagaasi ne balaba byonna ebirimu era kuzimu ku embeera ze bayiseemu bajjeeko ne kamera ez'ekitundu ekyo footage okubeera nga tagenda kulagibwa nga gwe baagala chief afumba awo n'abafumbi 2 bwe bamaze okubakwata ne chief nga bamukutte omukyalo omu ne bagamba ono tumuleke ne bamugamba sigala mu kifo osigalenga okuuma ne batwala 2 ku bonna ne babuuza gwe okola mulimo ki tinze nyambako chief nze nkola biki 2 ne babata ne batwala chief ndi mu kubalaga mu 7 kyaliko ne mission gyayagala eyinzi gyayagala before 2025 Kyagulanyi abeerenga mugenzi Museveni kyayagala nayo kigezanga olaba nti empalaata eyo emyuse olw'ebitegera nti bannayuganda basobola oginyenyanyenya ati ne bakukalanga mission eno before 2025 naye nga script yonna mpandiike kubanga bagezezzaako mu maka tekisoboka Bobi Wine okulyakwe ne bagezaako ne kigaana kati White naabo bawambye chief bali abalala ne babazaayo chief ne bamutwala bwe wadde bamukunya nga bamugamba oli wa ggwanga lyaffe bana abasajja bamanyi oli wa ggwanga oyagala sente mmeka Bobi Wine nti ebyokulya bijjawo nti bwajja ebyennyanja biki ne Babi Kyagulanyi Fase bonna babirya wano byonna nzabifumba nti gwe bifumba nti nzabifumba oyagala mmeka oyagala mbalaga mu 7 watuse gwabadde alooza nti ebintu omusajja gwomanyi Kyagulanyi kyatadde ku mu 7 byonna biganye kati banoonya butwa bamutaddewa chief bali babatadde abalala ne bagenda ne basigaza mufumbi ne bamugamba twagala Kyagulanyi kumumaliriza oyagala sente mmeka mission oluggwa gwe tukutwala Bulaaya buli kyoyagala ojja kifuna oba wano omwana n'agaana omwana ne bamwekubako ne bakola buli kimu ne bamugamba va mu katemba bali abasajja bali bakanege bali abasajja ne bamugamba uliriza kubanga
wano wakaabya era obubaka buno nsaabutuuke ku One Love Beach Lusaabala eri abakulu kubanga Museveni yeetaaga Kyagulanyi nga mugenzi kuba yatiddemu alaba Kyagulanyi sipiidi gyaddukirako yamuteekako bampuuga kigaanye n'aleeta bakamiliyoni kigaanye n'aleeta bamugingo kigaanye n'ateekawo abamuwoozi bonna alaba lujeejemu balaba Kyagulanyi afuuse omuzibu na mission ya kumujjawo naye nga mu kumujjawo obutwa bwe baagala okumukuba mujjukira obutwa obwalya kyanjo tebumuttirawo ogenda okulira omumiro gugiseemu ate eddoboozi omusajja takyasobola kwogera Bobi awubabuubya ati mugenda okulya ate kansaze nkugambye kyefu era nali kyefu abasajja ne bamuteeka mu mbeera ne bamugira ne bakola ki sente ne bazimulaga buli kimu ne bakimulaga buli kimu ne bakimumatiza ne bamugamba tajeti eri ku bantu babiri Bobi w'omujjako Babi oba omukakanyiza you people mutemanyi Katonda abawa Kyagulanyi naye muli eyo mwefeesa bwefeesa mwefe TV basiwadde ssente badde balwana omusajja oyo bamukube temumanyi kye muyina you don't know gwoloza lwaki batuta asikaali ebusaabala kyogamba emmere banange kuba Busaabala titwataddeyo mbeera ne bayingira bano ne kyefu omufumbi mufumbiro mutemunategeera kyefu mufumbiro asikaali bamwiseeko ne bagenda ne banoonya ne bakwatayo abalala awo ne bateekako ne kyefu owulira omusajja ali eri akaaba ka Bobi omutamivu wa Museveni ali eri akaaba ka Bobi kati mission yabadde bweti era yasembye bweti nyinza obutakkiriza bigambo omufumbi byagenda okukomawo okwogera nyinza obutabikkiriza okusinziira ku droni zange bwe ziŋŋambye omufumbi akyusibwe aweebwa omulimu omulala tagobebwa mumuleke kwa musajja watu mumuleke naye ku nsonga ez'okufumbira omukulembeze w'eggwanga ssuubi lya Uganda amasannyalaze g'Abannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omufumbi mumukyuse mumuteeke mu nnyaanya mumuteeke mu missoni yawedde eri pulaani D kubanga n'omuntu olemererwa asobola olemererwa n'atenguwa n'agaye mama bwakalanga ati bwakalanga omusajja nno yansuubiza ekinaana kyokka zino zijja mu lusuubo muganda wange ebya Bobi Wine tetugezesa Kyagulanyi tetugezesa missoni weeri olukwe weeruli abasajja be baleese nga bajjaati mbulya jaati yebadde komandinga ebusaabalawo mugere mu bifaananyi pulezidenti baavudde eri straight jaati odanga eri ku ekyo jaati ab'ekatwe njagala mumbuulire mwaze essaawa meka poliisi y'ekatwe ne masajja jaati nga ne drone yaze ya black bulijjo bateekawo drone ya black eyo bulijjo abeerawo kano wendi nkufiiraako ekatwe bazze nga babasiru balowooza tetutegeera mission tugenda kugikuba ekigendwa kyo Museveni tukimanyiri Museveni nze sisobola kukutya kyoyagala okukola Bobi Wine nkimanyi wakutuusiza amanyiwo ne Museveni nkugamba ebiragambo bino ondaba nze mu miransana sikyalina kyezambula mbwensi kwata ku Bobi Wine tugenda kukunona abamu mutya kati bagakwita mu kyefu tulabe musajja waffe atandise tuwuubira buwuubizi takyasobola kwogera eddoboozi terivaayo
kya omusajja waliwo ebimulya omusajja waliwo ebimulya omusajja baddamu ebyo kyekimulya prince kyekimukola kati mission weziri era abasajja beteefuteefu bano bamukaaku bano abasiyazi bano babedi bwanika akabondo kaabwe bonna bali bava kukulwana Museveni bali ku Bobi Wine bonna abasirusiru mubalaba buno mumabike bwali bwafa ne bonna mission eri ku Bobi Wine notunuli omulasta nga Irudaman kyali wango mmalamu amaanyi notambulya mmotoka ya Joyce baagala omulasta Iruda musajja gwoli mubi kiyaga oli mubi kiyagense ku kyawe nalisanze okulaba nga gwoyimira no defending Bobi eyakuwa emmotoka gye watambulyamu ku mbagayo eyasooka okuwa ekivulu mu mawokota walingidde mu palamenti gwe oyimirire mu mpuuga mukatuli kimunnange bombo kirati mukatuli kyasinga Bobi Wine yali ayenseeko alina omukazi tayizaalangako bbali ninookanga bawala wali oli ne ba Joyce baagala bwe bugwala gw'obugendo bazaayo ensi bakyawe basajja mmwe mulase obujega abantu b'omu Buganda muli babi abantu b'omu Buganda basinga muli babi temwagalisa nolaba abantu b'omu Buganda be bakukuta Museveni n'abawa obusammambiro mukube Bobi Wine mbakolimira ne bati lady ezaffe eza Buganda omwana owammwe ne muleeta omuntu yatuukira e Masaka wali Lwengo avume Bobi Wine amuyite Simawagira ebisiyaga gwe mumanyi nga yagattibwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga omukolo gwali Makunale nammwe ne mubireka Medisereko oli wali oseka busesi ensi eri bakyawa basajja mmwe mutukoze bubi muli kyajjusa w'abantu b'omu Buganda Katonda badde omukisa omuntu amalayo ng'akalimi kagendera ddala paka pakwaki mpuuga tasukka na Masaka kanga bala kusiga ddayo obudde abumala kunyenya biwato nalooza tusobola omukkiririzaamu nesanga abasiru katongole lwaki okuba Muganda muno katongole biki mugeze wammange Getuda Namwebe mumugaaka akati omwana wo kyali eyo byakola namugamba maama nze amuwota amwayi because of Bobi Wine banaku bannange essuubi balina mwoyo nze nsika enkyawe nti numba abakulembeze abali b'enguzi naye nga nyimiridde ku mazima ago mu nkyawe temumpa byammwe maama n'atula naawe temujja musobera kuba yeekyawa kyawadda n'amasimu olumu takuba oyo gwe mulaba ne ŋŋamba kyekyo drone erina amawulire namba miransanafe eri 0702 202758 0702 202758 enkwe ze zigenda otusibisaako Museveni mu Buganda wano mwine enkwe muli babi mutulaze fe abavubuka mututaddemu omutima omubi Bobi lwaki temumwagala abantu bamwagala mu Buganda naye abamu abakulembeze n'abakulya biki ebimu mwebuzaabuza mwawagira bamama Mbabazi yuno mpuuga kamubalake mwawagira bamama Mbabazi buli ekijja mukiwagira mubuukira lwa busente nenge ebiyamba bannayuganda temwagala bikola CBS radio ne muddooko ne muleeta abantu naye nga bannupu temubayita mwe ne muleeta Babedi Bwanika yali ayogedde ddi ku nsonga za Buganda umwe yali ayogedde ddi kiteeso kiki yali aleese ku nsonga za Buganda bwe muwa platform message etuuke mu bantu bafune nga munafuya bammwe mukwanafuya bammwe naye tubagamba kano kagenda kubeera kazannyo kalalamu kambalage olaba yuuyo mpuuga wammwe lindako kamubalage waffe bakatongole tuli bako ulira I supported Dr. Besigye not because I'm an FDC supporter, because I believe in a joint political platform for the opposition to destroy the Zadia dictator.
I don't believe in individual parties. This time around, when the TDA coalition failed, the DP, my party, and the other smaller parties agreed to work together to support Amama. And I can never regret that, which is why, despite the blackmail from FDC, I remained consistent about my decision, and I thought it was the right decision. These people betrayed us. You can now see. Can I tell you that in Mazagamu municipality, if this had no agents at polling stations, would you believe that? I have their DR phones with me. There are no agents. And how unwittingly they work to undermine Amama instead of working for the common good of the opposition. It was the reason why we were consistently telling them that you have no strength as an individual party to dislodge a dictator. We need a common joint platform to be able to work together and find common good in the road protection and other areas of prosperity. They never listened. They believed in their own strength. They engaged in self-crowning when they had no, throne to take over. Now here we are lamenting, which is why I can never regret this decision. Omulira mpuuga be bana abaganda bammwe era be mukuliriza mbwa kitiibwa kati njabalaga omulabo oyo awo yali akuba Besigye era ng'akulaga Besigye talina DR forms kati agenda ku leediyo asabuka ng'akozesa ennywa buugi ng'abalukanga ebiberenge wulira eddoboozi ndako mpuga agakwata mizindaalo lindako kubanga bano abasajja omwana kamaetereza amaloboozi gano mate tugende bulungi naye nga message gyembawa abantu ba wano abasinga mutumazeemu amaanyi n'ebigendererwa byammwe neffe tugenda kuzikiza tuli ku nsonga ya ggwanga. Waliwo omuntu ali ekyannamukanga nga tagenda kwesimbawo, ali eddimu, ali emubende, bowa mu buleme nga tayagala kifo. Waliwo abantu abali mu diaspora ng'asonze ssente kuva Mande buli ekigwawo asonda, n'agaana n'osuwa famire nga tayagala bwa MP, tayagala bwa kansala. Gwe wenna omukulembeze ali eyo abantu abo tubakoledde ki? People are yearning for change. Abantu surely people are yearning for change. Nenga ekiriwo ekyokuba nti abaagala okusaanyawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine beeyongera buli olukya. Buli nnaku babako kye bakola okulaba nga bamugjamu fuse. Bakola buli kye bagwanidde, bakola buli ekijja mu maanyi gaabwe, bakola buli kye basobola okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asangulwa ku maapu neerabirirwa ddala. Kyovula Agino Museveni eva bakola buli kamu okulaba nga Kyagulanyi ono bamubuleekinze batya down. Naye ekyo kye walabye omufumbi yawambiddwa ne batuuka n'okumutuwala bakomewo bamukozese. Ogwo nno omulimu munene. Ekyo kye baliko kinene. Mulaba kubanga abasajja bali awo bateesateesa kino bateesateesa kiri bakola kino bakola kiri bakulaga embuno balinawo balina ekigendererwa kirala naye ate ng'ekikulu ekikusika ekiri munda kyakulaba nga basaanyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mwalabye mutabani wa Museveni ebigambo byavaayo byagenda yogera buli kadde ng'agamba ako ka Bobi n'alumba naye nja kubuulira Muhoozi Kainerugaba akazitookawulira era ne taatawo naye akimanyi. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu alina emyaka kati agenda kwezaanozaanamu 2 eggwe oli mu 5 naye Bobi Wine byakoze mu kutoba bannayuganda bamukkirizzaamu ne bamwagala nga tabawadde na 10 n'ateekawo ebintu likodi ensi yonna abakukunavu ba presidents ab'ensi n'ayitibwa buli wamu
nga bamusalutinga kubanga ya respectinga human rights ng'ate obudde obwo yali muyimbi ennyimba ze nga ziri mu message eyamba bannayuganda ne taatawo Yoweri Kaguta Museveni okuva lwe yajja bannayuganda tukaaba tubonaabona. Aha, nalabye ono mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'alumba president w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nannyini masannyalaze n'agambuuka Bobby agezaako okulaga nti ye successor Bob Marley era ennyimba za Bob Marley zaali nnungi nnyo era nga za nkyukakyuka n'alumba naye nja kubuulira Muhoozi Kainerugaba akazitookawulira era ne taatawo naye akimanyi. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu alina emyaka kati agenda kwezanduza 42 eggwe oli mu 5 naye Bobi Wine byakoze mu kutoba bannayuganda bamukkirizzaamu ne bamwagala nga tabawadde na 10 n'ateekawo ebintu likodi ensi yonna abakukunavu ba presidents ab'ensi n'ayitibwa buli wamu nga bamusalutinga kubanga ya respectinga human rights ng'ate obudde obwo yali muyimbi ennyimba ze nga ziri mu message eyamba bannayuganda ne taatawo Yoweri Kaguta Museveni okuva lwe yajja bannayuganda tukaaba tubonaabona. Aha, nalabye mu kubonaabona omumu baagala kati okuyita okulaba nga bajjawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alaze ekitangaala agudde obwongo bwa bannansi kati bannayuganda bali participatinga individually buli muntu alaba nga abaako kyakola mu struggle okujjawo Nakyamala Kaguta Museveni kati balina nabo okubaako kye bakola nga bamugjawo tuvula abakoze buli kimu kibalemye bageza okutuma bambega okutuma abatemu ku kitebe mu ofisi ya Kyagulanyi olenga mu obutwa bamusanyo ku mmotoka y'ebwamu batigezeza kubiganye kati bagamba tulaza kifo kimu kyagendamu n'ali emmere nga teyesitadde busaabala tukoze tutya okuyingira busaabala teekewo akavuyo awo tuyingire tuwambe kyefu tumutwale tumuteekemu ebyaffe ajja mutuweera obutwa era tuba kati bannayuganda abasinga obungi bagamba Kyagulanyi taddamu kulya mmere busaabala oba akolewo enkyukakyuka ez'enjawulo ez'omuggundu okulaba nga pulaani yaabwe eyateekeddwa bali breakinga down ereme kusucceedinga buli omu kati obwongo bumuli waggulu yeralityaga kyefu baatutte lwaki era kyefu lwaki engoye ze bakoze bwe bati buli omu ali mu kubyebuuza ebibuuzo bingi ne ansi enakuddibwamu nga tugamba nti omukulembeze waffe yeebereremu okulaba nga security eyongera okuba ya muggundu n'ebyali akati ebusaabala byongerwemu okwetegerezebwa.